nafuna olulanga onyimidwa kufako I know never kola nga family by the bantu bakola ni projects nga family simanyi bayinza babazina ninga kinyuma nga projects nga family ngatukuba family ntirero family ntiteri kyachi teri avayo na 10 za family ngire ni mukuba bwe batonga wali kitane nga bo muziki kiriya oba mama abwe yali muyimbi oba tata wabwe Muzeyi Mayanja wayimbako interview yo oba Mayanja yagamba I remember one of them by the way tata oba yayimba mukwaya ndo sama Mayanja sijukira bunji but I remember some interview general okwomkubo banga yali mu something like that sibiju sachirako kalolabye kale kumanda sono ko tulitongera kubuza ko na Farizo mulungi atwongera kujja ntukulaja ni bintu ebimye tukola banange jaka ntuke nanyumiza nanyumiza bubi tewanyumiza kuba akanyumiza ku no brade ukitegeera ntikabadde ku lunako lwa abantu bayonseza mu taxi nanti ningamba nti abantu bayonseza mu taxi na yamasimu abasubira nkubira masimu n'abantu abo besisubira kubanga bayine esimu yange nabo ne bankubira yes namwe akate egaba watuuka kati obwebuziwe bwabadde Neko manje kitegeeza muno n'omutambuzo okuva eno paka eno ate munanga bakyala ekintu ekyo mukikola nnyo nnywa cyayi bwetonywa cyayi ngenda muwa ekiri ekisajja kati nano ege bwetuyonka ebbere ngenda diwona omusajja ate kusooka saabiriiko naye ngula omukazi akiggumiza kakati okudda olwotuuka ate kati buli twatuukanga nga nsabirira akaani era kaligaani akaani era ne kaligaani tuvuga otuva mu nsambyawo tutuuka ensambya natera okuvaamu akaana kakyali kaali era n'ebintu bizibu wava ku byogenderera no concentrating ku bbeere lino n'omukazi sebye naliko nno naye kati n'omukazi yakigumizanga ennyo oba toliyonka ngenda diwona omusajja ngenda okubaga nga nze musajja aliraanyewa eri wali kawala kali nti gye ngenda binansanga oluvannyuma kati anti nga kyenneeralikirira kuvaamu mu taxi ate mba naakavaamu ate aliwaani talina gwanaliwa kati nga kambeere mu taxi onoba naye mukazi oyo nkama musasi nosasula sente zeekabalagala nze yali akoma ensambya Patriko 89.2 FM